Alright, obunkenke bweyongedde mu State House olunaku lwaliro mutabani wa Gino Muhoozi okugobwa. Sokolodize wano kati nnyo tumale tuyongereyo ne videos wamu n'obutambi. To assure Ugandans that Muhoozi will never rule Uganda. This is the grandson of Museveni, Ruhamia, will never be a president in Uganda. We want to send a clear message to Muhoozi that you so-called trained at the military academy behind us, Sandhurst, but you don't show the quality. Alright, ngawe muwulidde mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba ebibye si birungi okugoba wali ku Sandhurst University bamazidde kubeera nga batandika okutunulira mu application z'abaana b'enkyukakyuka nga abaana b'enkyukakyuka ba applyinze ku university ne bagamba nedda bye muli mu kubeera nga mukola bibi ebiriwa mu maaso ogenda kubeera nga obino okusinziira ku butambi ne videos ze tubaleetedde omukulu taata wa Mwanga Kivumbi alabiddwako mu State House videos mu maaso nazo tuzirina yagamba nti mutabani we amwagala nga ali wabweru ate engineer bali mwezo naye onako olwalero nigwa bana b'enkyukakyuka nga tebakyatya balumbye oba alumbye Gino Muhoozi Kainerugaba nako tunako namugamba kino byali mu kubeera nga akola bibinyo byonna tubibaleetedde mu maaso awo video musuke mu kitule ka like so kwena nga etambula ku speed ya wagulu nnyo omuna Uganda aliyo obasobodde subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno so that lady subjects nga zino obirengo zifuna mu budde onako olwalero katandike wali Sandhurst oba mu Europe mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba okugobwa nalabyeko no chapters ez'enjawulo basindise application forms oba basindise reports ez'enjawulo ku Sandhurst University ya Sandhurst University ne basindikira kitwandiyise ntino confirmation of their message nagamba kino bagenda kubeera nga bakola ki bazitunulamu kitegeeza mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba agenda kugobwa ku somero tutandikira amulabi wafata manyi Sandhurst University. Sandhurst University liringa somero lya bannamagye era nga lyekoledde erinnya mu kutendeka abannamagye tulabyeko ab'amaanyi yadde nga abamu tukyebuuza bali bwe batyo empapula za ku NASA oba bali ba external students naye kati amawulire agavaayo essaawa eno wenjogerera abaana b'enkyukakyuka mu mawanga ag'enjawulo nga bayita mu zi peaceful demonstrations n'okuwandiika bagezezaako okuba nga balemesa oba nga bagezaako okulwanyisa ekya mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba okugenda mu Sandhurst University. Nsonga ki twogeddeko n'abamu kubagezaako kuba nga beekalakaasa omu ku bo atugambye nti ensonga lwaki bagezaako kuba nga basindikiriza kino nti mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba aleme kugenda mu ttendekero lino nti ne Gino Muhoozi bwe yali agendayo baamuta n'agendayo naye kati essaawa yakakati abafuukidde ekizibu kati bagamba nti no Sandhurst University etendeka aba dictators abazungu bayira bagala nnyo okuuma erinnya lyabwe exactly bwatyo bwayogedde agambye bayinza okukola ki agambye nti when you take a close look or when you pay attention to details ogenda okulaba nti ba dictators oba bajeno abasinze okuba nga abasumbuyi ku lukalu lwa Africa bonna abasomeddewa ku Sandhurst bamanyi emiwundu zonna ekyo ndowooza abasomera ku Sandhurst bakimanyi naye katogezaako okutaasa Uganda eddako the future. Oh, that's why bagala discontinuing PDF. Exactly. Nti waba afunya technical skill and technical knowledge from Sandhurst abagenda kufuuka ekirala. It is so evident enough. So it's like they're preparing a second Muhoozi. So now the Ugandans want to inhibit it from happening. Exactly. Okay, mugenda kwa mutubulebezi mu comment section mulowooza applications oba reports abana Uganda zebasindikidde oba zebawandikidde Sandhurst University banasobola okubera nga bagiddamu positively ntino mutabani wa Gino Muhoozi Kainerugaba ba mu discontinue kuva ku somero oba nedda soko bawulize ombulire beddala. Do you think this demonstration is serious? Who are passed from here, from other countries, we are calling on Sandhurst to check on the so-called cadets who have been recommended by the Uganda government to come and study here or train here. You are training these murderers not because they are the best candidates in Uganda, but because they belong to the first family. These are cronies. These are the same people with the same blood of killing Ugandans.
Ugandans are dying today, not because of anything else. Some of them are dying because of the military techniques, the torture techniques they receive from one of the best institutions in the world. As we used to grow up, Sandhurst was the best military academy in the world, and I want to believe that it's one of it. Second might be Fort Jesus in America. But Sandhurst today in Uganda stands for torture, rape, kidnapping, sodomizing Ugandans. What a because disgrace. these evil men are being trained here, and when they go back to Uganda, the likes of Damila Christopher, Kaihura, Mbadi, Muhozi, Ruhamia, these are our torturers. These are the murderers in Uganda. They've all been trained in Sandhurst. Sandhurst, you have blood on your hands. Sandhurst, Ugandans, when they hear the word Sandhurst, they go going freeze. Because Sandhurst, he has trained terrorists. Sandhurst, he has trained murderers. Sandhurst, he has trained dictators around the world. Alright, nga tubitadde ku mabbali naye gwe bagamba obukadde magezi anga wakula nago siwe kiri bwe kinoba ne bajajja baffe bakoma wali ku bukadde magezi kati ubeera nga tewakula nago kitegeeza ne mbukulu ekyo kiri so absolute and definite nti tosobola kitegeeza abajenzi bagenze maaso ne batandika okubeera nga bamodifyinga engeri ezimu b'ebisoko okusinziira of course ku experience n'ebintu ebigenda bibaawo. Taata w'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi avuddeyo n'era olunaku olwaleero n'atabukira abaana b'enkyukakyuka abavuddeyo ne bamulumba olunaku olw'ejjo ageza kubeera nga asakira the freedom of his child abagamba nti omusajja mukadde gwe asirika alekera kubeera nga owaana abasajja abo okimanyi bulungi baatulugunyiza omwana wekyogamba oyagala mutabani wo abeerenga ali mu silence wanga wemba kusigidde ekifaananyi kyatuuka ku Honorable Mwanga Kivumbi nga yeggwe kennyini ssaawa zino atudde wano nengamba wekikutuukako gwe kikyoyinza okukola. Let me just give an example. Basa abantu ewuwe ng'olaba compound yo nyumba yo moli obalaba, how do you feel? Do you think nze ndabanga ne Mwanga Kivumbi olunaku olwo ya demonstrating busungu butono nnyo yandikoze nekisinga bwa kituufu. Njaga nsooke ndowooza nnyonnyole obulabi waffe taata wa Mwanga Kivumbi ne bagamba si taata we yamuzaala bya ddala alinga bano bataata abato taata muto sigala taata kati ekifaananyi ffe kyetulaba mwa Honorable Mwanga Kivumbi tumulabanga mukulembeze vice president w'ekibiina kya National Unity Platform wabula mu Buganda region second in command wa Bobi Wine kati wekidda ate ku saidi yoli ye amulabanga mwana tamulabanga ki nga Honorable kaya tetuganyira sigala Honorable naye kati ye amulabanga ki nga mwana kati okuvayo nga lwaki avaayo nga kuba saidi eri ate nga wana saidi ya NRM ekyo atawo njagala ndowooza oba yagala sympathy ekyo kyesinategeera tukize mu public kubanga ng'omuzadde ideally wandibadde nga ku saidi yaki y'omwana wo kati yandibadde ekifo ky'okusaidinga ate n'abagezaako okuba nga banyigiriza eddembe lya Mwanga Kivumbi yandibadde atadda ku ki olinga gamba kino ye taata kyayagala ayagala freedom the freedom of his child alibedde okubeera nga akola buli kimu kitegeeza asobola n'okuwaayo obulamu bwe eri President Museveni akole ki ne bamugamba wa ne President Museveni asomuwana nenga mutabani waliki ali free never na tukimanyi nti this regime banji betulabyeko bavuddeyo ne bakola ebirungi ne bekyaya abantu bangi nnyo bashibakato bali ne kati sawe no baliwa kati ekyo kikulaga nti kikulaga nti ne wanaabikola bayinza okukola ki bayinza otamuwa mutabani we ate nabeera nga yokyeza at the end. Alright, mungina wamutubula ebibazo bya mu comment section musoke mu muwulize katini nnyo atumale tuyongereyo n'ebyomukulu Honorable Engineer balimu ezo. Gundi bamuwambye olowooza abantu be bayimbudde lwaki baakutte Kivumbi bamusanze waka nga ali mu kusalira mwanyi bamusanze mu lusukulu nga ali mu kusalira lusukulu yabange bwe bamutadde ebigambo byayogedde singa byali byogerwa ku muntu mulala yandisanyuse
kwa Kivumbi gwo yarowooza yali alowooza nti ye wanjawulo nnyo takoonwako tayogerwako oze ku mukulembeze w'eggwanga just omukulembeze w'eggwanga genda mu mawanga gatuliraanye mulowooza teriyo opposition ensi ezituliraanye zirina opposition zonna naye opposition bo bamanyi engeri gye batwazaamu ebintu byabwe balina engeri gye batwazaamu ebintu byabwe babirina balina engeri gye batwazaamu ensi balina engeri gye beeyisaamu bamanyi bwe bakoma ne bwe batandikira si kulowooza nti olwokubanga kati oli opposition kati oli wakabi nnyo toyogerwako oli memba osimanyi ekisooka muwange oli kisaati kati oli kisaati tokyali memba wa paalamenti ekyo kimanyi walangirira ebifo ebikalu n'olangirira boogobye b'omanyi abatagenda kudda wagenda nabo era be babadde bakulwanirira nga balowooza nti olimu akatoola naye Kivumbi bw'obanga eriyo ebyakuyitako mu myaka gye egy'obuvubuka bireke ebyo byagenda tolina bw'odda ku muzindaalo n'otandika okuvuma omuntu gw'omanyi nti alina pawa alina obuyinza ye mukulembeze w'eggwanga oli yakulira ebyokwe. Alright, ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo taata w'omukulu Honorable Mwanga Kivumbi. Olunaku olwaleero wabaddewo press conference. Moyo press conference, it was a press conference that was organized to welcome the Deputy Speaker of Buganda of National Unity Platform. Naye omanyi kyatuuseewo omusajja teyalabiseeko yawambibwa ku sajjo. So sad kituusiwe kiri kati NUP organization gyadde ekozebwa press conference egenze in vain naye abaana ba NUP kyendabyo olunaku olwaleero abasajja bakambwe muganda wange abaana tebakyatyo bawamba ndabye honorable engineer bali mwezo ng'ayogeza authority. He is ready to die for the people of Uganda. Wetegereza katono bino njagala nkubuuze onyonyola balabi baffe basubscribers baffe kyovula nti abagamba video mugiwe like isuku yange tambula tanaba kubeera ngo subscribinga wagala kuyingira WhatsApp group yaffe namba yaffe yawe simbi 373 waso twin boxinga zukira omukutu guno omwigwe nnyini nabagamba nti bwonyigiriza ennyindo oluusi ogireeta omusaayi twalabako ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Yeah, that's right. Oluvannyuma actually wali wakayita ndowooza nga 18 hours after bail okubanga emuweereddwa yayita n'abakuweza lunaku ate ne bakola ki ne bamutwala. Ebikolwa bino bireeta oba bizimba emitima egikalubira ddala mu bantu. Omuntu natuka nagamba nti ye kikyo gino abantu we tried so much senior one nga tokayingira batuyigiriza characteristics of living things. In one of the characteristics up to now those abantu gye basinga okukozesa tulina kye tuyita living things. Bagamba living things adaptation. Abantu baadaptinga n'ojja ne force kati for example Gaza bomu zakuba mu kusooka abantu ne batya ne kati sawa zino bomu zafuka kya bulijjo. Sudan batta abantu ku makubo South Sudan wanene naye okimanyi Sudan abantu balivinga bulamu bapatinga n'okupatinga. That is a characteristic kati akatako kawo Katonda wajjira ne bayita characteristic tino that characteristic of a living thing gye nkugambye living things adapt. Tegede omuntu n'owojja ne bajja ffe bali bagezi bakaye nagamba kino omuntu omunyigiriza nnyo ennyindo oginyigiriza nnyo ogireeta omusaayi ekintu okiteekako pressure y'amaanyi inokufuna obeera nga olina amazzi mu kicupa ogiteekako pressure eba ina obaluka eba ina ofuna onya weeyita okitegera baba balina okufuna ezo loopholes atwalabako mu biseera bya campaign bwe bajjako internet abaana bayiya nabasobola okubeera online. Ekyo kyongera just okusigira ekifaananyi kino whatever you're doing the people are seeing and bayiya banonya plan what next, what are we going to do. Kati His Excellency Obachang mugobye mu Uganda
Kyagulanyi agenda okuddako agenda kubeera mugezi agenda gamba kikiza bwe mpitira waneeno bajja kunkola ng'oli mpitemu oba ye kennyini asobola okumawanga agamba nti kati zigenda bamba kubira sayidi eno. Waliwo gwe nalabekawo ng'agamba nti kati His Excellency Robert Kyagulanyi takyali muntu nga muntu nti kati alinga mandwa oba mpewo nti newaaba taliiwo abajooze bajja ne mindset yani His Excellency Robert Kyagulanyi ate ekyo kikulagira ddala nti even in his absentia is still present akyaliwo yadde taliiwo ng'omuntu naye ate mu bantu tegeza Robert Kyagulanyi waliwo nawona so okutowalinga order respect eri Kyagulanyi kyo inomanya video mujitweleka like so kwena ngetambula ku speed y'ewagulu nnyo so kuwuliza omukulu engineer bali mwezo nga kubuulira ensonga ze ku nsonga za mukulu Honorable Mwanga Kivumbi okuwambibwa by the son of the president John Muhoozi Kainerugaba Sokolabe. One kubanga kyekituusa obuweereza wansi era sinabagabayo obuvunaanyizibwa bwandibadde bukulu ng'ekifo kya LC1 kubanga kyekifo kyokka ekireeta ne kooti. Tetugenda kulonda bulonzi wa LC chairman naye tugenda kulonda omulamuzi. Bamumanyi tulina etteeka lye bayita the Local Council Code Act ereeta LC okuba nti mulamuzi wa ku kyalo era tumanyi bulungi ne tukoza amateeka nga LC zirina obuvunaanyizibwa amateeka okatuukiriza ng'etteeka eri kola ku ba landlords ne ba tenants sobola oponojjukira nti omuntu takuba mu property oba kuba mu property yakupangisa okujjako nga LC ne kooti zimaze okukkiriza. Awo nno tugenda kulonda nga tusinziira ku maanyi Katonda ge yatuwa. Obukulembeze bonna buva eri Katonda era Katonda yalonda obukulembeze oba osomye ebyawandiikibwa naye akozesa abantu. Era mukimanyi bulungi nnyo nti engero 18:18 zigamba bebega nti akalulu kanaayawulanga ab'amaanyi abeesimbyewo. Kalulu era akalulu ako Katonda akakozesa gwokakube awo notegeeza bannayuganda mwena nti akalulu olina okukakuba kubanga kyabwa Katonda tekagenda okwawula ab'amaanyi okubaawula okugyawo empaka. Awo nokitegeeza nti gwe olina okuvaayo n'olonda. Ndaba bannayuganda abatavayo kulonda ate oluvannyuma ne bakuba enduulu nti tulina abakulembeze babi nga gwe tuweetaba mu kulonda. Londaawo n'ogira ate omukulembeze waffe mupitapi wagenda okujja okulonda kweyagala naye ate n'otandika okwowoola. That must stop. Mubeeyo mulonde kwetaba Katonda. Constitution ekwadde omukisa okubayo okulonda omukulembeze gw'oyagala naye otudde waka. Ekyo kikyamu. All authority comes from God. Romans 13